kati nankwata nansitula bwe yansitudde mu bbanga bw'ati eyabadde mu maaso gange nantuga wanula bw'ati naye nansitula mu bbanga kati ono eyambadde emabega n'asika essaati ya naiti n'agisika bw'ati kati nagenza okulanga saakwetawuluza ku basajja babiri tenakoze n'ensamba ono eyambadde mu maaso. Kati when we attack homes of people with their wives there, because babbi byayogera osobola okugamba tebyabaddeyo gwe kiba kyekikunyumidde naye olina obujulizi naye when it comes from a woman and omuzungu kyatayagalira ddala bw'oba oyagala omuzungu akukyawe tomukazi tomwana ono munne nansika amapeesa gona negayulika aga night esaati n'agisigaza mu ngalo nentambula nga ndi bwerere nenzira mu corridor ya sitting room bali kati bwe nagenze mu corridor omwo abaddemu abasajja abamu nga of course kibeesitaza abamu batunudde wabbali abalala ne batunula wansi naye mu abaddemu abadde tebafaayo. Kati naffe aba gavumenti twewale nnyo okukola ebintu ebinaaba very hard to explain. Akalulu kawedde tukiriza akalulu kakoze ki Saimo tewali obuyinza gavumenti eno bweyina teri kyetasobola kukola naye kola ekintu kimu bwebewulira bino byonna bijjitamu ekole ekintu kimu okulonda tukujjewo but the problem abali mu gavumenti gye balina olowoozaako ennyo when you silence everybody n'opweyo ebaddewo nga babi naye at least omuntu omunayuganda ono asembayo wansi muwe hope eyo tomumaliramu ddala suubi tekikyakola ki kati gavumenti kyetukola tudde nti zebeera mu bantu nogati n'okulonda ababaka kale kyekya pulezidenti twali twakita naye atuga wange obusungu bwange kambulagire kuki kumbaka wa parliament kamulagire ku erosiiki kati abantu Simon ekyo nakyo bw'okibajjako you will get a headless revolution. Tukwaniriza ku Trinity Love School. Wano ku Trinity Love School tukkiriza nti buli mwana alina ebitone n'amagezi ebirinza okusabuukululwa. Trinity Love School somero ly'abawala n'abalenzi okuva ku nursery paka ku P7 era nga liyina ebisulo awamu n'abo abava ewaka. Ebisulo by'abaana biyonjo bigazi bulungi okugattako endya ennungi eddwaliro eririmu abasawo abatendeke wamma ddala ebyobulamu bw'omwana wo ne biba nga bigonjoddwa. Tulina emmotoka ezisaabaza abaana abava ewaka, tulina abasomesa abatendeke mu bungi ddala, tulina ebyemizannyo ebyakatemba okuwuga n'ebirala bingi. Leeta omwana wo ku Trinity Love School tusange Nyanama awamu ne Bunnamwaya Ngobe. Trinity Love School, together we shine. Opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kale kusema official najjo sinzira okubanga tulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna video ezifaanaganako bweziti yonna gy'osinzira okubanga ate tulaba tukwebaza okubeera nga ate otwegasse ku lunaku lwa Monday bakulisaayo mu weekend kansubira nti no byatambudde bulungi gye bikyagaanye Mukama Katonda tumubakwasa azyongera okubanga ate abagaidinga mu biyitemu mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kale Lugave Products zino y'emu ya kifuba ne ssenyiga endala ya ulcers. Junior nkulabya ofeesa weetaaga Lugave Herbal Syrup ejja kuyambako okubanga ate ssenyiga akuluma awona. Kakati mmwe bannina ulcers olubuto lwange lunzimba ne lugejja ne nsooka nkubba omukka n'enkunakuna Lugave Herbal Syrup ejja kubanga ate ekuyamba. Products zino zonna mu drug shops, mu supermarkets ne mu pharmacies mweziri ate abali ebweru w'eggwanga osobola okubanga ate ogenda mu outlets awakuŋŋaanya products okuva mu Uganda oba n'okubira omuntu n'abeera nga abikuleetera bijja kuyita bulungi ku airport nga tewali kizibu kyonna ky'ofunye. Lugave Products eya ekifuba ne ssenyiga n'eya ulcers ate ekintu kibenga kyongera okuba nga kikutambulira ddala bulungi. Trinity
Love School tuli mu kuwandiisa baana bannanga omuzadde bw'oba oli eyo ng'olina kuzza omwana ku ssomero ng'oyagala kukyusaamuko Trinity Love School gy'oba omuleeta omwana. Tukutegeeza nti no tuwandiisiza ddala abaana essomero ddungi nnyo, security gguluggulu, basomesa bali bakwata abaana ng'abazadde ate nga n'abaana baffe okusoma bayigira ddala kubanga environment eri conducive okusobozesa omwana wo okuyiga. Kale kaakati ky'ogenda okuba ng'okola tukwire ku nnamba zaffe ez'essimu ebisinga okuba ng'obitegeera naye nga tuli Nnyanama. So ebitundu byonna ebirinaanye Nnyanama awo Trinity Love School okuba nga twakisesi nga tukwire ku nnamba zaffe ez'essimu yogerako ne headmaster ate akubuulira engeri gy'osobola okuba nga towandiisaamu omwana. Nkwaniriza olunaku olwaleero olunaku lwa Monday, Junior waali twongere okugamba ebigambo ogamba otya? Gye ndi sina mutawaana namma mugyebale nkuliko akalulu buli kimu. Tukyali n'enkya tukaddamu Akaki enkya tulina LC3 ne LC4. Bagende balonde abantu. Kirungi okulonda omukulembezeewo. Bayerusa abo bayamba ku byalo, ba defense bayamba ku byalo because they are your immediate people you reach to ng'ofunye ebizibu ku kyalo. Naye kyannaku nnyo nti mmwe amaanyi mugassa ku bakulu be mutamanyi na kumanya oba balijjako ne ku kyalo kyo because the procedure of having a minister to come to your village, it is very minimal. That an LOC can be kyangu okufuna LOC chairperson ku gundi zonna okusinga okufuna minister okujja. Yes. Ne batutuuka mu kulonda ate tufanye ku kuba president. Anti ekizibu abantu bagamba ebiva mu kuba president bye bibamalamu amaanyi okujja eno wansi. Kale ate mukana akamwe kaasusse twalabyeko ku bakandidate gwe balangiridde ate ne bamuggyako ne bawa omulala twakirabye emukono. Ani gwe balangiridde ne bajjako? Muyanja Ssenyonga bamulangira ne bawalokola. Yabadde awanguddewa ku bwaki? Mukono district. Ku bwemupi? Chairperson. Bamulangiridde ne bamuggyako nga bawa nsonga ki? Mbu yadde abaze bubi oluvannyuma chairman we naali mumuyita ne boogeramu. Kaakati ebyo bye bisinga okumalamu abantu amaanyi bagamba waayi kirabika eno waliwo be baagalayo. I don't think nti okubala obubi kibi. Okuddamu okubala obululu si kibi. Waliwo ebitundu bingi bye bazzeemu ne babala. Ewa Sseewungu baddamu ne babala. Tebaabala. Baakola bati. Siru baasanga zimenyese omulamuzi n'ayimiriza process. Ne kati Bana esiru zine engeri gye zimenyekamu newa Saaloope. Ne bagamba bati what is the way forward? Ani kakati tosobola kubala akalulu nga siru emu osanze emmenyefu. Kitegeeza nti wasobola okuba nga lwe yatampalinze n'obululu. Newa Saaloope ndi esitololo bwe kyabadde. Kati bagenda kukola batya? Alina okuwa ensala y'endoozi oba nga 27. Akalu kaddibwemu mu kitundu ekyo? Kati awo gundi ebo giyiseeko. Eki? Kati abalina kweyongera. Actually guno gwa Sseewungu gwawedde. Kati oyo yaani Essemakula yagambye agenda kweyongera nga bamaze omugazeeti. Kati alina kugenda wali kweri gundi ya gazeeti. Okay. We shall see how those things unfold. Because as a city lawyer, city mulamuzi. So if the matters are before courts of law, I'm not even allowed to talk about them. Tebanzikiriza nga kubyogera. So olina bigambo y'ogattako. Because nyinza okwogera ebintu ebiyinza okuleetera omulamuzi influencinga judgment ye. Kwa abalamuzi bangi nnyo batulaba wano ku Sayima office era tubatumiddeko nnyo. So kaakati if the matters are before judge, okireka. Let us see the ruling. Okireka n'olinda ekirala. Ruling y'omulamuzi. Kubanga zo parties zombi zakkiriza okugenda mu mateeka. Ani okasaka Saudi asanga boxing eri broken. Ne Tororo era ne Saaloope yadde ye mu kati omulamuzi ajja tubuulira. If we musanga boxes z'obulunga ziri broken, what happens? Kandi ziba chances z'okuba nga baatampalinga n'obujulizi. Kati nga baddamu nga balonda. Kati abalina kugenda mu kitundu ekyo. Owaayi okulonda kwawedde naye akalulu ke tuvudde nako mu weekend ke k'omuloodi. Bali mu ezo
akalulu yakajjeeyo. Did you see it coming? Nze newunya abantu abagaa nti akalulu kano tekabadde free and fair. Naye ate nga mu bitundu ebimu results bazikkiriza wala abazigaana. I think omuntu eyakajja mu Uganda yayinza okugamba nti he didn't see things coming. Akalulu ka Kampala every day okuva year after year we have been telling you Lukwago bajjamu kuba akalulu. Era yamaze n'akola speech. Akkiriza of course. Because he knows. He knows what? Ekyamukubiza. Positive Muhamu. And he has worked so hard. No, togamba Tim Ham. Because Lukwago abadde Lord Mayor okumala emyaka 14. Yes. 15 years. Hamu abadde ngawo. Nga Lukwago ki? Lord Mayor. Lukwago yali MP wa Kampala. Central. Your opposition ya for how many years? Oluvanyuma Francis Babu one term. Kakati Lukwago amaze emyaka 2 nga mukulembeze mu kibuga. Kituufu ekyo. Serving various capacity. Kati Hamu agiramu waawo. Anti muli basanyufu. No, we are not happy. Why kubanga Hamu does not influence voters. Lukwago takoze. That is a fact. Obudde bw'emyaka 2 womubuza ya achievement ye mu bweti. Alwaniridde abasuubuzi, alwaniridde tax packs nezisigalawo, alwaniridde obutale, ensonga azirwaniridde. Position ya Lord Mayor si ya kulwanirira bantu. That's you people where you go wrong. Era ne Sseggona bye yali akola awo ewaffe. Ng'agira abaana ba Nuupu babakutte n'adduka mu kooti mbwe alwanirira babate. Aziffe twalonda lofaamu yetu yambe tugireyo abasibe. Don't do things you are not given. Just to please society. Yes. Kwa Kabampane ne kamera. Era bye byakubiza ababaka bangi. Kabampane. Tia gas n'avuga. Kubanga abasuubuzi beekalakaasiza balina general reason ono najja n'abeerimbikamu. Ye politics we Kampala. Lukwago's role as a road mayor, one which is key, is to see that service delivery is given to people. Not to fight with government, to see, to have a framework. To have a framework. Because the office ya Lukwago ya road mayor, people don't know. It is fully funded. Mu government, abantu basinga okutambulira mu mmotoka ez'ebbeeyi ezikola emirimu abadde road mayor. Abadde atambulira mu Discovery. Bagimulekera. Ate ye. Mmotoka ya mulimu. Ini macho ngaba bakapani balekere mmotoka kiyite bagimuwa. Parliament ndala. Kubanga ababaka bebetegekera emisaala, bebewa ensako zaabwe, bebewa ne retirement benefits. They are allowed in it. Abadde avuge mmotoka ye bay nenga siye kitegeera. In fact road mayor ekifo ekyo osobola kikozesa okumitinga ba mayor b'ebibuga ebirala. Zi World Bank zigaba sente. Moche kati ebyo Lukwago yali yabisuulawo. Ebizibu by'ekibuga ebyo biringa 3 bali mwezo byenjagala akole. Bali mwezo yagambye nti leadership yesi ya ntalo. Era yetaze kulwana na muntu. Is a team player. Because ekibuga ekyo kiraba Saimo. Oyina executive director. Idi. Oyina minister wa Kampala. Oyina bakansala. Oyina n'omumyuka we. Oyina technical wing. Those are all power centers in the city. Oyina RCC. Abanji wemanyinga RDC. Abo bonna tosobola kuba nti gwoze kubaggulako ntalo. Awo nno emirimu giba gijja kukola ki? Giba gijja kulema. Kampala si constituency.
nti oli mubaka eno waliyo boyina okukola nabo nti olukiiko lwa KCC erutudde ne lusalawo ti omugagga mutumuwadde omwala agukulaakulanye kakati gwe nookeera enkya n'ovaayo n'ogamba nedda nze nga Lord Mayor tebanneebuuzizzaako gwe ngaani because there is a technical wing ekola ebyo evaluating actually parliament yasindika n'akakiiko kalamba ku mwalo ogwo NEMA naye evunaanyizibwa ku butonde bw'ensi. So what am I saying that twagala bali mwezi akole ku kasasiro kasasiro yakuba natta abantu people lost lives olwa kasasiro rubbish ebibuga bitokyo ekisinga Kampala obunene emirundi nga 13 bina companies nga zo za ku kasasiro banne kasasiro alimu ebika tusobola kwata ebintu ebivudde mu supermarket chemicals ez'obulabe bino ebimotoka bino bi oil byonna nobiyiwa ewantu wamu oba otudde ku time bomb kasasiro mu Kampala we bamuzibukula oba ne babanga bamutikka ku mmotoka owulira ekyo ekivundu ekimuvaamu ate kyabulabe nnyo n'okusinga kasasiro mwennyini kubanga ziri chemicals zidecomposinga ne zikola ekintu kye tuyita bio chemical weapon. It is a weapon, anything that kills. Kasasiro tira ddala kubanga okutte chemicals okutte embwa eyafudde ku kkubo okutte bino ebimotoka bino okutte byonna n'obigatta wamu kasasiro alina okusengejjebwa awo twetaaga ekkolero ekawa empaawo oba ekiteezi naye mmwe ne muyiwa kasasiro n'akola olusozi muyiwa buyiyi kati wano ekiteezi we yajjula nga amaze okutta abantu ne baga kati tumuyiwewa ne bagenda emukono ne babagobayo misembe eddundu nga nayo batutteyo era atta abantu kale bali ku Mityana Road okwo bali secondary bali mwezo kolagana ne ba state developers abagagga mu kibuga tetugenda kulinda European Union, World Bank, African Union ekulaakulanye Kampala. The state developers who are willing to put in the money. Singa buli mugagga tuteekawo etteeka ti ng'omugagga tannazimba kizimbe kyonna asooka akola ebintu ebyo oba si kye license ye tugi revoking asooka azimbe parking azimbe omwala nga tumuwa pulaani yaffe nti gwamanyi oba leve eya wansi ya parking oba parking ogiteeka waggulu tu ekizimbe kyo amazzi ge kiyiwa nawa we gayita togasindikira banno ebyo byonna ago amazzi agakuba abantu awo tegava ku bizimbe byamu gava ku bizimbe byabalala amazzi gava ku street ne gajja nga gakula kuba ebizimbe biyiwa buyiyi. Secondary ebizimbe byonna ebirina basements wansi amaduuka ge baasima mu ttaka oyingira ekizimbe nga wansi ate baasimayo amaduuka gatandikira wansi. That is very dangerous because the other time amazzi gajja, the next time we shall have an earthquake. Are there emergency doors on those buildings? Amaduuka gali mu zi basements. We all need approved plans for the city. So it starts with the planning. Yentanda gyosibiridde bali mwezo. Yes. Bali mwezo tutaase. Ku kintu ekirala kyendowooza nti kizibu nnyo abantu bangi nnyo kibalemye okukola mu kibuga awo the dust bins and hydro pumps obuuma obuzikiza emiriro ekyo kibeere mandatory
kubazimba ebizimbe buli kizimbe ekizimbibwa kibeere ne capacity esobola okikola ki zikiza omuliro singa kuba gukutta sina birala bye mugamba kuba ebyo Lukwago bye bibadde bimulemye bitono nnyo tetwamutuma kulwanira abasuubuzi nina abasuubuzi nabo bayitaaga okubuuza abasuubuzi bayina kasiita yekola ki bayina minisita wa trade ate era abasuubuzi abo ne baba bagala kulaba President Museveni enkyabalaba when they got opportunities even those who lost their property are going to be compensated without the initiative of the road mayor. Tetwagala muntu yetu bannaye buli muntu asigale mu layini y'ekisanja kino buli muntu akole ki n'abantu bagambye bannakampala nga tebajjukira bakuba mu loodi akalulu okutuuka ku extent eyo ensi bw'otagikolerera nayo tekkolerera bw'oba mubaka ng'okyalowooleza mu bintu ebyo eby'ekigwagwa ne bakulonda the day you are voted tulina ababaka batasula mu constituency zaabwe kaakati gwe bajja babuulira oba gwe wagenda obasaba akalulu wava kumpi olunaku lwe balonda omubaka lwe lunaku lwakoma okulabikako babadde waabwe nga politics waabwe bamuza ku tokosho NBS frontline naye ng'omugala naye gwe palisi modo mu kitundu kyatuuseewo abameka abaakafuna seed schools ziri mmeka ezizimbiddwa mu kitundu kyo lwaki ewaabalala babikola bali mu defiance gavumenti eno yatutama simanya tulwanisa Museveni you are not in a parliament to fight Museveni you are there to bring services to the people era omubaka yenna atakyusizza mbeera z'abantu yatulabyeko kale ebyo nno bwe bityo webiri ekibuuzo ky'abanna era ne bali mwezi oyo bw'atakola they will be voted out. That's the goodness of democracy. Bw'atakola naye nadda mu byalingala 5 years ate gye kyawera 5 kati tutambuddeko emyezi emeka atannalayira budde bukyala tannatenga kisanja kye mpozi sannatano ali mu kumalako kiki kale ekibuuzo ky'abantu bonna Muhooza anoonya Bobi Wine amunoonyeza ki gavumenti egamba temunoonya Muhooza agamba amunoonya Saima waliwo ensonga zentunuulira nange nga zinnumya omutwe ekisooka nsooka okuvumirira bwe kiba kyakoleddwa okulumba amaka ga Bobi Wine ekyo kikyamu bwe kiba kyakoze eki if it happened it is very bad. If it happened, it is bad vis-a-vis who did it. Okulumba amaka ga Bobi Wine tekyetaagisa. Unless there is a serious security threat that they don't tell us. Nze Simon nali mmanyi nti akalulu kawedde. Kubanga baatulangirira nti tuwangudde n'ebitundu bye twewa. Mu kalulu ako twali tusula n'okwewa ekinaana naye twasalawo ku lw'obulungi bw'eggwanga ne demokolasi. Mukomekaawo tugamba nti n'abalala nabo ke bakole ki ke bafune. No, it's a fact kuba gavumenti era alangirira akalulu waffe nagamba ddaluli ng'abantu bo bali wano banvuma. Omanyi muyina nnyo olugezigezi. When people tell you the truth, you tend to believe we are paid. I was here all year telling your people that Bobi Wine has people, we have the Electoral Commission. Now, oyadde oyagala banansingaani gwe abawo emirimu. Are you the one gwe atekawo byabakamawo? Kati Saimo kankubuulire.
nga electoral commission ekyalondebwa mwami Museveni. Omanyi mwe President Museveni ayogedde ebintu wano naye Uganda mwerabira mangu ate muyina olugezigezi ate temumanyi ate temwaga kukkiriza nti temukola tetumanyi. Logistics and outsourcing be bannoga omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okuserengeta Kulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. N'ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Ekyalondebwa president nga gwayagadde gwateekako Simon singa obadde mu bigere bya mwami Museveni nze mbituddemu osobola olonda omuntu atajja kulangirira. Nze nsobola. Gosobola. Kati then gwe toli mukulembeze. Era kyova olaba n'obutabo tobusomye. Genda osoma akatabo ke bayita The Art of War. General wa China yakawandiika. Osoma akatabo bakayita The Prince. The father of all dictators in Machiavelli yakola ki? Yakawandiika. Osoma akatabo bakayita 48 laws of power. Ojja tegera lwaki Museveni oba mwami Museveni oba President Museveni oba General Museveni akola ebintu byakola. Ebyobufuzi kankubuulire muzannyo ng'emizannyo emirala nga bwokera naawe n'oyingira ekisaawe n'ebyobufuzi we bikola ki? Bwe biri. Bino byonna Sayima abakaaba tebamanyi bya bufuzi. Bo balowooza ebyobufuzi kuyimba mu kyaki Mukama otusaasire eri teri busaasizi. Kubanga obuyinza obwo mwami Museveni emmere ye gy'alya every day is power. He must have it, retain it and defend it every day. Have it, retain it, defend it. Kati nze nali mmanyi nti we got power. Tuwangudde. Wangudde akalulu. Kikomye. But now I think after the election we have now entered another phase. Sayima abantu gye mutalaba gye tuyita military operation. Tetukyali mu kalulu kati akalulu kaggwa. Kati military operation eba yaki? Kati bw'olumba amaka ga Bobi Wine bamuwanga Kivumbi obakutte obakubye eruziro bataddeko ogwa terrorism. Kati awo akalulu kaba kakoze eki? Kati tuli mu magye okuba nti go gayina engeri gye galabamu ebintu ffe bye tutakola ki. Kuba omwogezi wa poliisi yagaye tebamunoonya. Ne Minisita Chris Balyomunsi n'avaayo n'agamba tebamunoonya. General Muhoozi n'atwetinga. Naye abakola ki? Agambye bamunoonya. Yawumuddemu essaawa 24 nga Commander in Chief amugambye agenda kwewaayo. Kaateewaddeeyo kati bamutandise buto. Kati tulina gavumenti 2 oba 3 mu emu. Tulina ey'abannabyabufuzi babali omu nsi. Ne tujja ne kuba ne poliisi ekola gino na giri. Naye kati tulina ate ey'amagye ekulibwa General Muhoozi. Era nga sinakindi n'eggwanga yalifuga. Ekitegeeza nti amagye galina ebintu go bye gakola ne gabyesigaliza. Olw'obukulu bwaki? Ate kati obuzibu bw'ensonga obutakwatagana bwa mirundi egyo. Ono bwe yeekweka abawuliriza babali omu nsi nga bagamba minisita yagambye teri akola ki? Akunoonya. Ono ng'agamba nkuyiggira essaawa yonna nkufuna oba oli mulamu oba oli mufu. Yeah, it is a problem, it's a challenge now. Kati n'osanga oli nga ye amannya agasimbidde ku kintu kimu minisita bali omu nsi yagambye teri akunoonya komawo weekwese. It is a challenge but it also reflects a big revelation that President Museveni obuyinza yabwejjako n'abuwa mutabani we. That's all.
kyekiraga nti mu gavumenti y'abali omunsi mwali minisita tebanoonya Bobi Wine. Nye mu gavumenti ya General Muhoozi mwali president bamwetaaga. Bali omunsi alina yalina kati coming in line with the new reality. Nga tannayogera asooka akubire ku Gen. Amuge mukama wange. Nyenda kwogera bwe nti naye kiri kitya. Kati tuzze twesanga mu bizibu. Bya mirundi ki? Nosanga abaliranye General Muhoozi bakabanda ba Andrew Mwenda boogera birala. Ba minisita b'eggwanga nga nabo bokola ki? Boogera birala. President yaliko mulala. Saimo tukkirize nti ekiseera ekikadde kiweddewo. Tuyinza okuba nga President Museveni kifaananyi naye ng'eri yamufugiramu. Kyangu ekyo. Kisoboka. General Muhoozi akugambye yayogera ne Commander in what? Chief. Commander in Chief namugamba sooka oli kati toddamu kukola ki? Kumunoonya. Era mbu waliwo rumors this guy is surrendered. He surrendered on what? Bobi Wine abadde alina kyateekateeka ffe kye tutamanyi okukola. So nange Simon ne nabye sitamanyi. We are all speculating. Buli omuntu akola ki? Naye oli ajja kugamba nti naye gw'onoonya yakoze video n'akulaga nti ne mu Uganda gwalo abadde balowooza nti tali mu ggwanga. N'akulaga ne mu ggwanga mwendi. Awo kawe when nafoneddemu another second thought. Bobi Wine made the video ng'ali mu Uganda. Kubanga buli omu General Muhoozi agamba amunoonya. Omuntu osobola okwekweka kitegeeza ebintu bibiri. Waali Gen amanyiwo. Kwasaagala gamba General wange gwe njagala ennyo Muhoozi tamanyi waali. Kijja kuba ebituli. Security yaffe gye tuzimba emyaka ana. Amanyi waali. Omanyi njogera nnyo ebintu bino. Abane badduka ne bandoopa n'okundoopa. Kati Junior alabika yakyuse naze ebintu byogera. Sala kudda wano. Nenga our 5-star general. Yeah. From Sandhurst. Amanyi waali. Bobi Wine amubuze. Tasobola mubula. Naye amanyi waali. Naye waba ali mu Uganda Bobi Wine. Okusinza ku video gye yatulaze. Aito ye Uganda wajiko. Ye video ya mu Uganda. Kati waliwo omunene alina Bobi Wine. Because Bobi Wine makes another revelation that really security should do and intelligence should look into. Yaga, I was tipped. I was told. I was told. That they are coming to harm you. I mean, Bobi Wine's residence is surrounded by all security agencies. How did he manage to run away from the home? It can't happen. It can't. Because you have not gone there. Is there a power struggle in government? Is there people in government who see Bobi Wine's situation differently from the CDF's opinion? Now the questions start arising. Because even Bobi Wine okudduka makage ku Uganda jemanyi. Even CDF saying that I'm looking for you. General Muhoozi cannot look for anybody in this country. Namubula. Kati abuliddewa. Ono nakwata ali ku embassy. Nakwata video nakulaga second 3 nti ni mu Uganda nayogera byayogera. Kuba omuntu yekwekera dda waliwo tubadde 50-50. Nalabako
Honorable Balamunga agamba nti Bobi Wine ali Kenya. N'empya Kolinga agamba wa omusajja yayitamu ali South Africa. Kati mu kaseera nga special issue zitandise okukola nga basagamba omusajja yatya n'adduka n'afulumya ka video ng'agamba wow, still in Uganda. We need to organize ourselves very fast. If it is true angali wano nera ne wabe ku mulirwano wano era General Moze has the power to get him from Kenya, from Rwanda, from Congo. He's a very powerful man. But waba abulidde wano nange nga omwogezi wa gavumenti ajagala ennyo anti nga natandika nti nange nnina ebintu manyi kibi nnyo taata wange yafa yandibadde nange mubuuza nti owange kati kino oyinza kisolovinga otya? Kino kisolovingibwa kitya? Wow, because tweet za General Moze bwe zibanga nazo zize zikulaga tulina gavumenti ziringa 3 era baminisita b'eggwanga kye balina okukola mangu ddala nga baakalayira bafune access eri CDF boogere naye kubanga ebisinga obungi alabika kati yafuga. Ebyo nno bwe bityo bwe biri naye ng'okulumba amaka ge si kirungi. Tekyali kirungi. CDF asulayo olunaku olwaliro n'agamba tebakubanga tebakwatanga. Tosobola kulumba amaka galimu mukyala. Magye agaffe tegakuba bakazi era tegalumba wali bakazi n'abaana. Ekyo kyo si kirungi. Kubanga President Museveni obuwagizi bw'abadde asinga okuba nabo bakazi be basinga omulonda. Ale ng'omanyi lwaki abakazi balonda nnyo President Museveni badde beekwasa ebintu ebyo. Mbu yabawa eddembe. Yatujja mu kimufumbiro. Edda abasajja baakubanga abakazi leero mukuba olabe. Si busayimu abakazi ennaku zino b'amaanyi ne mu gavumenti because eddembe ly'abakyala President Museveni alitumbudde nnyo. Ne mu cabinet eno gye tuvaamu abakazi baali basinga. Edda abakazi tebaalyanga magi nabo bakabayinamu n'omululu nga sebe enkoko balira ebitundu bye batakola ki ne katulu ya gavumenti yonna. Women are everywhere. Look at CEOs of companies, women, government, balamuzi. So kat when we attack homes of people with their wives there because babi byayogera osobola okugamba tebyabaddeyo bwe kiba kyekikunyumidde naye olina obujulizi naye when it comes from a woman and omuzungu kyatayagalira ddala bw'oba oyagala omuzungu akukyawe tomukazi tomwana era abazungu ne baba mu lutalo amagye ga Amerika osobola okugakuba n'ogamalawo tebakuba masasi ng'aliwo abaana. Omu ku basajja abaali bakuuma President wa Amerika mu documentary, President wa Amerika yakyalako e Mexico. Akaana kaali kakutte toy gun bino ebimundu bino by'abaana bye bazannyisa nga kali mu bantu ne kagitunuza mu President wa Amerika. Omusajja yagamba I was faced with a hard option. Ba omwana essasi oba kalisansamule president singa monde yali ntuufu naye mbu akaana kaali myaka gya mutabani we ogenda okatukako nga bino ebimundu abaana bye bakola ki ebya bulijjo kyovula ne mu lutalo abazungu tebalaga mirambo gy'abaana era wali e Gaza bali Abapalestine kyadde basinga okulaga baana nga bakola ki nga babonaabona obwana bwe bukaba bwe bateeka mu kamera wallahi omuzungu takyagala. Kati naffe aba gavumenti twewale nnyo okukola ebintu ebinaaba very hard to explain. Akalulu kawedde tukkiriza akalulu kakoze ki Saimo tewali obuyinza gavumenti eno bweyina teri kyetasobola kukola
naye kola ekintu kimu bwebeewulira bino byonna bijjitamu ekole ekintu kimu okulonda tukugjewo tukuumulemu kaseera lwaki abantu bafa lwaki abantu basibwa amakomera gajjudde abantu people have lost lives waliwo omusirikale bamutira nakawukaawo waziti nakawuka gye batira omusirikale ekyalo singa nkubuulira ebyali ku kyalo awo ene Sembabule people have lost lives there wane wamuwanga Kivumbi they killed so many people lwaki tutuuse wano why is human life no longer valuable byonoobuuza bibuuzo lwaki tetusalawo omulundi gumu ne tugaa nti okay as a country we have spent 1.2 trillion za Uganda n'okusingawo ezo nguudo mmeka twalira ameka and eyo trillion gye njogera sogera ku handouts president zabaddawo abayimbi and various groups in order to safeguard this country laba abaana abato genda mu makomera young children 16 17 18 21 egyo emyaka bw'oba ogiteeka mu kkomera eggwanga olitwalawa saimo tuno tugenda fuuka Japan nga labor atambuza economy because even the country's age mu economy bagibala Japan omanyi kyetuuseeko abato batono abakadde be baki ebanje kati balina okukozesa robots zibayambe mu factories Uganda naffe tugenda tuuka nga abakadde bangi abato bafudde makomera bato be bafudde bululu bato be basiba so what should we do as a country? I think we have reached a point in the history of Uganda whereby we must suspend elections or we go amend the constitution so that parliament can vote. Kale parliament yetulondere. But the problem abali mu government gye balina olowoozaako ennyo when you silence everybody n'opweyo ebaddewo nga babi naye at least omuntu omunnayuganda ono asembayo wansi muwe hope eyo tomumaliramu ddala ssuubi tekikyakola ki kati gavumenti kyetukola tudde nti zebeera mu bantu noga ti n'okulonda ababaka kale kyekya president twali twakita naye atigo wange obusungu bwange kambulagire kuki kumbaka wa parliament kamulagire kwero siiki kati abantu Simon ekyo nakyo bw'okibajjako you will get a headless revolution. Headless revolution ogimanyi be bantu okera kubacha ne beyiwa mu luguudo nga tebalina mukulembeze kyekyatuuka ewa Gaddafi kyekituuse buli wamu ensi bagifugira mu hope bamuwanga Kivumbi balekeewo bino Bobi Wine birekeewo nabyo birimbeyo bebirimba tolumba maka gaabyo kubikuba miggo kubanga already bali banyivu. Do you know that there are people who are not going to vote again? Is that good? Kati atagenda kulonda atagenda kuddamu kulonda oyo agenda kati agenda kuddamu kukola ki nyoza kwesonyiwa biveeko for how long? Ekyo kyekibuuzo. Yes, we are pushing society back to the bush to fight. Omanyi president lwaki abadde tafunye bagenda mu nsiko kumulwanisa ye hope kubanga naye ebyamutwala mu kalulu byava ku gavumenti ziri kumalamu ssuubi Obote president Museveni akunyomeza ebintu Obote bye yakolanga nga mu butuufu ne wooba ggwe n'oba Simon toyagala kulwana wandezze mu nsiko president yagamba nti baakolanga akasaakaate okamanyi nga akabokisi gye bakola ki bakateeka tekabeera mu opening nga buno obwafu
bubeera mu kasaakaate munda nga gy'ogenda eyo wekka n'oyiwamu obululu n'oyiwamu obululu. Kati tudde nze nalabye maapu ya Uganda nga bagisiize yero. Antu nga batwagadde nnyo this time round. Alabimu ku byasinze oluma abantu Busia eyalangiddwa abadde kigamba babadde wa kusatu nga mulimu n'owenaale bamubiddeko. Otegeera bwe twatuuse ku kulonda LC5 bagamba bannaye bwe tuba nga twalonda wano gwe twawa era yenjawulo eyabadde Busoga yo maama yagambye mukabokisi abaddemu n'obululu ne wabawo NP mu mulangirire ku bubaka bwa parliament. Era nsaba bakama bange mu gavumenti obubaka bwa parliament tuddamu buzanyiramu libeere nga lyessuubi ensi lyekoze eki kwabidde ebyobwa pulezidenti wo mugenda mukkiriza nti wa musajja tajja kukola ki naye kasita nnonda LC kasita nnonda n'isibu ne byerosi ku kyalukadde nabyo bituwepankirako kigamu nankola ki Cheros bibba bakazi babanne bwabyo bibba amataka naye n'okukijjayo kati mulonda ategera kifuuse buzibu. Kakati electoral commission era nze am worried where we are going. Ekyokubiri empulira y'abagamba nti bajjeko TikTok bajjeko emikutu gino gye tubeerako. The moment you start silencing people, abantu mubaleke boogere. Saimo munsi muno kitange yaŋŋamba bw'obanga abantu obasinga olina ku mmotoka wazimba ku nnyumba olina ku ssente ne bakuwalana tobanyiigira katasobola kubasinga ate obagane n'okuwalana oba mubi oledde obasinga ate basazeewo kati olwedde gavumenti eno twerangiridde dda mbuyinza tukuba baaki lwaki tulumba amaka gaabwe tubaleke kati ate tuba babi kubanga we already in power. Why do we imprison them? Era nsaba President Museveni ne JNMK je n'omuwozi we namulaba nja musaba kwantera omulaba ate be basibye for the good of the country. Twatulina abazadde abaana baabwe bali muki olwedde twabakubye dda n'obululu bane amawanga gali agatusinga mu democracy gayinako kye tuyita reconciliation phrase nti obusungu buno bukole ki bukakkane. Sayima abantu banyiivu osanga omuntu laga Junior anva mu maaso mu abawagira Museveni nja kutema nga akigamba ffe tubooleddwa ku byalo gye tuva lwakwagala President Museveni. Nze jjajjange bamukuba amagulu ne bagamenya mu kwekakalakaasa kwebugerera okujjukira era helikopita eyakola ki naye ng'abantu abamukuba amagulu bagamenye baali baakukyalo naye nga bambi tebatukyawa nti batukyawa nti tuli babi balaba ffe abataddeko okubanyigiriza kwa omuntu ono wawansi President Museveni talina jjajja mmujja akuuma amagye naye waddembe okusanga Junior nga atambula n'akola ki. So kati interreligious council byebintu byeyandibadde eyogerako naye lwakwatiddewo bafuuse ba interreligious dealers tebasobola nnyo kubaako kye bakola. Interreligious council yandigaye president as elections it's a democratic process. People have been imprisoned. Please give a polygamous of mercy we bakiyita mu mateeka ne babata bonna abakwatiddwa ku misango eja related n'akalulu kati Bobi Wine ali ku run, deputy we Muwanga Kivumbi ali ku terrorism, badepute omwogezi w'ekibiina Mukwate Waiswa Waiswa yes ani asigaddewo mu Nuupu
Ssenyonyi ne Bulongoya. Ssenyonyi naki? Nambeshe ali bwe rwajjanjaba maama we. Kati, do you know the millions of Ugandans who feel that even their hope is gone? The worst thing in life for this country, ekibi kyentya mu ggwanga lino bigenda kuba ebintu bibiri. The moment people wake up when they are landless and homeless, they will revolt. And two, the moment people lose hope in the system that they have praised for 40 years. Bidde mu Luganda. Ebibi President Museveni byendowooza ebigenda otutuuka kuffe ng'abakyaga gavumenti y'NRM. Kasita bannayuganda bawulira nti system President Museveni gy'abadde azimbye gye babaddemu n'essuubi emyaka 4, kasita bawulira nga tebakyaginamu ssuubi bajja kwekalakaasa batuggyeko. Ekyokubiri, abantu bwe banaakya ku makya nga tebalina we babeera, they are landless and homeless, they will go to the streets. So what am I saying? That General Sale Genomoz and the president should help us on 3 things now. 1, obusungu buno obuli mu bantu ng'akalulu kawedde buba nnomo. Okitegera? Naye bano abatuvuganya, bano ba Lubongoya, bano ba Muwanga Kivumbi, bano ba bani, bano ababaddewo Basegona, tubajjeeyo mu buki, mu buyinza. So there is now a power vacuum. Eriwo muki? Mu opposition. Ate nga tekolera na gavumenti. Because kati gavumenti webe yagala kuteesa, eteesa nani? Ng'obajjeeyo mu buyinza bonna. Mu Luzungu gradual socialization. Ekintu bakitwala mpola. Tobayiwa bonna. Kibi nnyo. Kubanga n'opposition eyina abantu abajagala. Ate nga nabo baki? Bangi. Ruto yawangula eggwanga yali ya Kenya n'ebitundu bimeka? Yali 51. 51. You cannot rule such a divided country. Era Ruto, kyofuna ziri strike zaali zigenda mukola ki? Mujjako n'ategeera n'atandika okukakkanamu. Odinga bwe yafa yamubuddemu n'ekisaawe. Atalanta Stadium kyebazimbe Kenya kigenda okukyaza African Cup. Bagenda kitumala iro Odinga. Very nice. In fact, Kenya yazimbye ekisaawe mu nsi yonna 2-5 ebiina formation yakyo. Ne bagenda kitumaani Odinga. Yeza mu bantu. Ayagala kuba ODM afuneko. Bino byonna bye yali agugulana ne family ya Kinyatta bataddeko emisolo yabivaako. Era Kinyatta ayogera. Ruto waba mukolo. Kinyatta akola ki? Ne bamukubira enduulu, ne bamukubira engalo. Is now a statesman, Ruto. Because he's leading a divided what? Country. So we must also accept that we are now having a generation gap. Wala ebintu tesobola birabanga President Museveni abantu b'emyaka gyaffe. That's a fact. Tubiraba bulala. Ate nga President Museveni tetwamukyawa. Ffe bintu bune generation yentu bikola ki? Tubiraba bulala. President Museveni alina ebintu byanyumya nga bituufu byaliwo. Ne kati omwana owa myaka 2 ebizibu bye lwali lutalo lwa Amin. Are we going to keep ourselves reciting historical songs when today's life for the youth is employment? Is data abere mutono because kati internet is not a luxury, it's a necessity. Choka buli omwagera abera mulunzi wanti. Is that logical? Go ulira mu Europe it's about farming. They're talking about creativity. They're talking about internet. They're talking about market chains. This internet thing wajikutte bulungi, it can create jobs zotayinza na kumanya. But sisobola kubeera mu ggwanga nga data first of all are unstable. Wabei. Accessibility of internet, it should be a priority to this government because that's where youth are. Organize the entertainment industry because entertainment industry tekoma bukomi employing abayimbi. There are producers there.
zino nyimba zemukuba ku radio. Fashion. Mune kati ate ensine fashion kati ate no yamanyi. Tourism. Neka tunatunda tutye ebintu baiza obulambuzi bweyongedde mu Uganda banayoga kati balambulira ddala. Ndaba abaana nga bagenda ejjinja. Bagende bakole ki? Balambule. Tuyina sectors ze tuyina okunyweza mu kisanja kino. Bobo yogera ku Paris model, Lwaki abaana bafuluma university sente temuzibawera ku university? Lwaki mubanoonyeza mba erosi? Why don't you have headquarters of operation wealth creation in universities? Because you kati wali abaana abasomye nengati bayinaaki capital. Nikati n'ogamba bw'ate tulindeko omwana amala okunoonya emirimu emyaka ebiri onaamugjawa. Ogenda okulaba enkalala z'abafunye mu Paris model era ze family engagga. So we really need as a country first of all to bring the tempers down. Aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort.